Uganda National Mosque omuzigiti gwa Kampala Mukadde ogusangibwa ku lusozi Kampala. Munnange omuzigiti guno gukwata ekifo kya kubiri mu bunene ku lukalu lwa Afirika. Era ng'ogusinga obunene guyitibwa King Hassan Mosque ogusangibwa ku Casablanca mu ggwanga lya Morocco. Omuzigiti gwa Kampala Mukadde gutudde ku yiika 12 mu Kampala era nga munnange wano wewali ekitebe ekikulu eky'Obusiraamu. Mu kifo kino waliwo omuzigiti ogwasooka ogwayitibwanga Odi Kampala Mosque era nga guno gwazimbibwa mu mwaka gwa 1972. Oluvannyuma kano eri mwama Gadaffi mu mwaka gwa 2004 yateekamu ssente omuzigiti guno omupya ne guzimbibwa. Mu mwaka gwa 2006 omuzigiti guno gwaggulwawo era nga kino kyali kirabo eri abasiraamu n'obusiraamu bwonna okuva mu ggwanga lya Libya wansi w'obukulembeze bwa Kano Mwama Gadaffi. Omuzigiti guno gwatumibwa Gadaffi naye oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Gadaffi mu mwaka gwa 2013 gwakyusibwa ne gutuumibwa Uganda National Mosque. Omuzigiti guno gwamyalirira ebiri era nga ogusooka guyite ground floor, kuno kwe kuli gye bakakkalabiza emirimu. Ate omwaliriro oguddako kwe kuli we basaalira era nga munnange gutuuza abantu abawererako ddala abali mu 3,000 n'okweyongerayo. Omuzigiti guno engeri gye guli ku lusozi osobola okugulabira buli wonna w'oba osanze kasita oba ng'oli mu Kampala. Mwana tuno bw'obeera kanala k'omuzigiti guno osobola okulaba buli kasozi akali mu Kampala. Bw'oyingira mu muzigiti guno ekifo ky'abakyala kitono nnyo ku ky'abasajja ate nno mwana to munda wali ebintu ebisobola okwewuunyisa nga kuno kwe kuli kuruhani ekuumibwa mu ndabirwamu, amataala, design, kapeti n'ebirala bingi. Ate bw'ogenda kanaala omwazinyi gy'abeera ng'ayita abantu okujja okusaala kewuunyisa. Akanaala kano kalina amadaala 300 okutuuka waggulu. Bw'otuuka kanaala kano ku ntikko yaako oba osobola okulaba ebizimbe ebisinga nga kuno kwe kuli Mapera House, Church House n'ebizimbe ebirala bingi.